Prime Minister yaliwo. Mutesa yaliwo ku mukolo nga tunulidde ku muzinga w'ebitambula. Bonna bannayuganda baaliwo obubezi nga batunula nze nno naliwo nalina emyaka 10 era nali ekololo nga ndaba ebigenda mu maaso. Waliwo omusomesa waffe bamuyita Wilson Sentogo ye yatutwala ku mukolo ogwo ekyo era asomesa naziga Buganda Government. Abaali mu masomero ga Buganda Government twalina enkizo nnene nnyo okubeera ku mukolo ogwo ogw'okwefuga nga gy'obeera nti Buganda ate yeyeefuze kubanga baali batuwadde n'ebendera bbiri nga obubendera bubiri bendera baaji eya Uganda n'eya Buganda kati byonna nga bitambulira wamu nga tewali kireka kinnakyo mabega. Era okuva lw'okoonye ku kantu ako wandimpaddemu omukisa n'entangaaza ekintu kino kubanga kitera nnyo okukozesa abantu ensobi ate ng'abamu baana baffe bakula bukuzi bayiga. Okulonda kwali kwa mu April 26 awo ne kuggwa 62. Kakati Bendikito n'agamba akawulo kamaze okumukuba ekyabugazi talaba nsonga lwaki ayongera okubeera mu buyinza n'afuluma nga 3 April 62 okuva mu buyinza n'ayita munne Apollo Milton Obote n'atandika gavumenti ye lumu May 62 olunaku olw'okwefuga olunaku olw'abakozi. Kakati olaba abantu simanyi oba bajjukira ekyo nti omuntu nga toyiseewo ate tokalambala waayo obuyinza ndowooza kali kabondo kalungi okuva eri DP okuba nti siyiseewo ng'oyiseewo. Kakati Reverend Baka nsanyusa okukulaba naye ayingiddemu olwaleero bw'obanga osobola tuli live streaming YouTube owandika nti Prime Radio Kampala ojja kubanga ofuna bulungi era butereevu ku YouTube. Reverend Baka welcome. Kakati gavumenti n'agitandika nga lumu May 62 era ne batandika okuwandiikirawo development plan. Kakati 9 October 62 lujjanga okukakasa obwetwaze bwaffe nti tubufunye. So bagenda okutuuka nga ne abaddugavu twatandise okukakkalabya emirimu. So ng'Obote ali mu office ng'ali mu office okuva May lumu ng'ali mu office. Kakati akalala kenjagala okutangaazaako ate nga bulijjo kakola emitawaana ennyo bakoogera nti Buganda yafuna obwetwaze nga 8. Ekyo tekiriiyo. Ekyo tekiriiyo. Anti Duke ne Duchess of Kent bagenda mu Bulange eyo emikolo egyali mu Bulange bagenzeeyo bagendayo kubeebaza mirimu gye baakolagana abaava dda olutindo lwa Bungereza mu Uganda lwali Buganda. Kakati oyinza okugendayo n'obawaamu okusiibula okw'enjawulo. Bagenze kusiibula si kuba bwetwaze ne speech ezaakolebwa eyo tebazitegeera ebifaananyi tewali kubanga yawerekerwa banamawulire ba BBC television bonna baaliwo. Ekifaananyi kyonna ekiraga omukolo gw'omubulange tegulabikangako kikiraga nti munange kyagamba kituufu ekyo tekyaliyo. Kakati ekyo bwe tumala okukimala waliwo ekintu ekyaleera kyenjagala ntangaaze nga tutema evvuunike lino erya ssemateeka w'62 n'obwetwaze bwaffe. Bwe bagenda e Bungereza mu lukuŋŋaana olwasooka oba n'enkuŋŋaana endala ezasooka ezaaliko e Lancaster, Bungereza mu ngeri emu oba endala yeetondera bannayuganda nti bo baali tebalaba nti obwetwaze bugenda kukola ki bujja mangu. Kakati Bungereza nesigala ng'ekyakola ebintu byayo paka omuyaga bwe gwajja nga Ssematalo owookubiri awedde n'omuyaga ne gweyongera ne gukwatiramu Buyindi n'afuna obwetwaze mwana mu 7.
ne Ghana n'afuna obwetwaze mu 57 ate Ghana nekola ekirabo ekyasingayo ekyamaanyi mu 58 nekuŋŋaanya Abafirika bonna abalwanirira obwetwaze nebasomesa. Kakati Bungereza nemanya nti guno omuyaga oguzze balina obutagulemesa, balina ogubeeramu. Naye ng'ate bo bwe baali batutegeka okuva emabega baali tebatutegekera bwetwaze. Bo baali batutegekera kutufugira awo nti buli omu abeere mu kitundu kye nga bwe bamusanze. Eyo enkola gye bayita indirect rule mu Luzungu. Gwe bw'obeera Omunyoro tolina kyonoonya ku Munyankole, tolina kyonoonya ku Mutoolo, tolina kyonoonya ku Mukyoli. Beere Bunyoro oyo wakumale, oba olya Kalooko oba olya Lumonde wo omulye. Kakati ate kino ekisinde ekyajja ng'Omunyoro kirina okumujja e Bunyoro kimutunuze Kampala. Kalamojja kirina omujja mu Kalamojja kimutunuze Kampala. Naye nga tetuyiganga kubeera ffenna. Twali tetukiyiganga. Ate nga waliwo n'ekizibu ekirala ekijja nti bano abazze ate bayinza okuba ab'amaanyi ne bayingiza bano be basanze ne bwe batabeere b'amaanyi. Ensonga enkulu twali tetuyiganga kubeera ffenna. Tugenda nesinga teriwo. Ate bw'onooyongera okukyetegereza ennyo, Omungereza mu ngeri ye gy'azimbamu ensi z'abeeramu, naawe ssebo nange tuli baani? Tuli Baganda. Naye ate Obuganda bwaffe buli naawe butuuka ku stage n'enkubuuza oli mwana waani. Awo n'ojjayo obukopi n'ojjayo obukungu. Okay? Kaakati oba ne mu ggwanga erimu Omungereza yasanga emiziziko egyo oba n'aginywerezaamu. Kaakati kyali kitegeeza nti obwetwaze bwe twafudanga 9 Oktoba 62 Omungereza ne ssemateeka gye yatuyamba okubaga yagibaganga olutindo olunatutuusa ku ddaala eddala. Kaakati Bannayuganda ekyo balina okukimanya. Era ebizibu byonna ebijja nga tutambuza obwetwaze bwaffe ng'era tubwesigamiza ku ssemateeka, ye Omungereza tebwamwewuunyisa kubanga mu myaka 68 gye yabafugira yali tabaleeseeko mulundi gumu ng'ekitole. Yakitandika ki? Butandisi. Era ebimu n'abireka nga abibawadde nti mmwe munaabyetereereza nga muli mu buyinza. Munokolemu kye musobola okutambuza ne kye mutasobola kutambuza. Naye ng'ekigenda okumala ensonga ezo bukakamu, munaabeera na bukakamu bwenkanawa. Muneetoowaza mutya? So Ghana gyatya ayamba olwo njagala Ghana bw'ayamba. Anti Ghana atuyamba bw'ati. Musajja mukulu yasoose okwefuga mu 19. Ghana atuyamba bw'ati. Omugezigezi wa Ghana gwe bayita Nkuruma oba Osajjefo Redeemer. Ye yafuna engeri ki gye yatalantuka n'agwa mu Amerika. Bw'agwa mu Amerika n'asanga ebibondo by'abaddugavu abasomye ne bamuyigiriza ebintu bingi nnyo. Kaakati bw'ava Amerika n'akiiba e Bungereza n'abaddugavu abo abasomye abamanyi Omuzungu afuga atya, Omuzungu tulina mutayiza tutya, n'abeera sekretary ow'olukuŋŋaana lwe bayita 5th Pan-African Congress in Manchester mu 1945. Nkuruma. Kaakati olwo olukuŋŋaana lwe baalimu ne lubalagira engeri ki gye basaanye okulwana okufuna obwetwaze. Olukuŋŋaana olwo lwalimu ne Kenyatta yaliyo, ne Kamuzu Banda yaliyo, n'owa Botswana naye Celeste Kame yaliyo, n'abalala aba West Africa ba Namidi Azikiwe abo bonna baaliyo, ne Sebaseda Sengo baaliyo. Kaakati olukuŋŋaana olwo ne luba nga lwe lukoleezezza oluyiira ate nga Nkuruma
y'omu kuba yali sekretary walwo era olw'okubanga yali sekretary walwo kijja kwewuunyisa nnyo nti akabonero ke yafuna akaseggwanga ak'ekibiina kye kya Conventional People's Party ke kabonero ke kamu ne MCP Malawi Congress Party akaseggwanga nayo ke yakozesa era ke kabonero ke kamu ne Jomo Kenyatta mu Kanu ke yakozesa akaseggwanga kakati nga bonna bwe bazirunda kakati olw'okubanga Nkuruma yasobola okufunira Ghana obwetwaze mu Maachi 1957 n'agamba ebizibu bya Afirika bwe tuba tetwegasse tetulina gye tugenda bitambuza kakati n'akola nnyo ne banne n'obugagga bwe yasanga n'ayita olukuŋŋaana lw'abakulembeze baalinga 12 abaali bamaze okufuna obwetwaze mu Afirika n'abatuuza n'abagamba bannange bwe tutayamba bannaffe tufudde tulina okubaako nekyetukola ekyamaanyi kale awo ne mu 58 n'akola olukuŋŋaana lwennyini nga buli omu n'ayita bonna Abafirika abalwanirira obwetwaze kubanga ye amaze okubufuna alabira wala abayise abategese abawadde ettunga kakati bw'obaawa Moses gwe bawa 10 commandments mu Bible Moses kakati naye buli omu n'amuwa blueprint kwalina okulwanyisiza obwetwaze kakati olw'okubanga ekyo yakikola ne kiyamba nnyo Abafirika okwongeramu speed kakati ate Abafirika ne bayagala nnyo Nkuruma ne bayagala nnyo ne Ghana nga yensi gye beewuliramu ey'abaddugavu bannaabwe gye basobola okwebuuzaako era ne Uganda yali yakiikirirwa Uganda National Congress mu lukuŋŋaana olwo naye baali bakomawo bwe bati ne bakola ensobi ne bayitirako e Cairo ebitaasanyusa bulungi mwami Kangave Musaazi pulezidenti waabwe agamba nti Ghana mufunyeyo amagezi amakambwe ate mugenze Egypt eyo yatwagala dde olw'omugga kyesitegeera bulungi awo ne wabeerawo okutabukatabuka naye kakati olw'okubanga bamusaayi muto bayanga taxi babayita bayanga taxi be baali bagenze Ghana ne bayitira eri bayanga taxi ne bagamba tayimu etuuse kati okuyubula Congress ne tugijjako abantu abakulu fe bayanga taxi ne tukwata enkasi tetusobola kubeera mabega ng'ensi yonna egguddewo etandise okututegeera kubanga kakati ekyasinga okunyuma mu ebyo byonna nga Afirika enoonya obwetwaze Amerika yali tefugangako matwale ne Russia USSR yali tefugangako matwale kakati ne bagamba guno gwe mukisa abantu bano ababadde batambuza amatwale okukibasuuza kakati ne twesanga nti tufunye omukisa ogutabangawo bakirimaanya ababiri abasomose Second World War bonna bawagira ensi za Afirika zifune obwetwaze nga gwe Omungereza Omufalansa Omujamani Omubelgium tokyalina maanyi gayimirira kuwakanya mu Russia na kuwakanya na Amerika ne babateekerako ddala akazito era mu kubateekako akazito ne bateekawo n'emikisa mingi nnyo gya scholarship ku buli ludda ng'abaddugavu bagenda bugenzi Russia bagenda bugenzi Amerika bagenda bugenzi Russia bagenda bugenzi Amerika ndowooza nga Tom Mboya yalina ne foundation y'amaanyi nnyo yatwalanga abantu mu Amerika ne taata wa gundi mwagendera taata wa Obama taata wa Obama mwagendera n'afunayo n'omuzungu n'amuzaalamu Obama kakati gyolaba kakati ebiseera ebyo waliwo kye nalaba nze kubanga nali era nkuze ekimala abantu abagendanga mu Russia bwe bakomawo nga babajeregajeregamu okusinga babadde e Bungereza Germany ne mu nsi eza Bulaaya nga era babagamba nti alina diguli naye yarasa ekyalinga kijereza ediguli za Russia omanyi atanayitaayita yatenda nyina okufumba Obote yafuna obuzibu bwe yatoloka ne yeesolosa n'ayingira East Germany ne yeesolosa n'ayingira Russia
n'atuuka ku ne China n'akomawo wano yafuna obuzibu gavana yali agenda na kumu ebibonerezo eby'amaanyi nga tebakukkiriza kumanya kikwata eri kakati olwokubanga baali tebakukkiriza ne tumanya nti ffe ekyaffe kya Mungereza akajiiko made in England essowaani made in England ne saati obeera nga eriko made in England ngulu bakumanya n'engatto made in England n'enkufiira seppeewo made in England kakati olwokubanga basobola okutuwamba ne batukozesa ekintu ekyo ne tuba nga tetumanyiiyo bantu balala naye nga tejjukira Russia oba Soviet Union ng'erina ebintu byerinamu enkizo yesi ye yasooka okusindika omuntu mu bbanga ye yasooka bw'okolera ekintu ekyo Russia ng'ogyepankako girwanyisa ku ttaka era be bakabaka b'oku ttaka ate bwe batandika okugenda mu bbanga ennyonyi yaabwe eyo gye bayita migi n'ebirungo bye bagitaddemu okyagyepankirako Amini yagitegeera migi era n'azigula era nazeziwera waliwo migi 21 migi 20 oyo wamagulu ali ozitegeera zaali MiG 15, MiG 16, MiG 17, MiG 21. Bika bina. Yono 21 yali yakabengi yategera obulungi. Nje twakozesa okutiisatiisa Kenya mu dakiika 6. Okay. Kakati tuene maaso. Kakati olw'okuba Nkrumah yali amaze okutuwa ekyokukola atuyigiriza n'okutuyigiriza bwa gye tusobola okujja obuyambi. Naye nga kennyini agaba obuyambi kubanga kye yasooka okukola kwe kutendeka bannabyabufuzi be bakadda basobola okusindika nti gende Zambia, gende Uganda, genda Sudaani, otereza abe Sudaani ate otutegeeze ebyo byonna Nkrumah yasobola okubikola naye abannaganda bayinza okikira nti Ghana yatuyamba okukola kye bayita National Council of Sports oba simanyi si bangi abakimanyi naye abamu abakulu batandika okutegeera omugaso gwa Ghana mwali gw'amaanyi nnyo kubanga ne bwe twabeera mu byobufuzi nga bikalubye nga ambassador wa Ghana oba high commissioner wa Ghana tasigala mu kizimbe agenda e Kayunga n'ayogera n'abantu agenda wa n'ayogera n'abantu nga balina amaanyi mangi nnyo ate bwe bajjako Nkrumah Uganda nga kumpi buli mukolo gwonna gwekola ng'oboota ateekwa okukulembera oluyimba olwa Deviance Oh Uganda, Uganda, oh Uganda, Uganda, we are moving forward. Nateka muno chorus ejjukira Nkrumah. Nga nayo bagiteekamu. Yes. Kakati ne kijja kiba nti Nkrumah n'abanga kugamba tulina engeri gye tumutegeddemu. Then ekirala kyasinga tutegeezesa Nkrumah ebizibu bya Ghana nabyo byalingaamu ebya Uganda. Ghana yagenda okufuna obwetwaze nga waliwo obwakabaka obw'amaanyi ennyo bwe bayita Asante Kingdom. Kakati ate era nga ne Queen ye president. Kati ne bijja ne babeera n'enkyukakyuka nnyingi. Nkrumah n'asobola okweggyako Queen ku bwa president n'afuukira ddala ki president. Yes. Era emitendero gye yayitamu Abafirika abasinga obungi gye baakozesa. Ate mu Tulubeeri n'ayamba nnyo n'atendeka bannamateeka bangi nnyo be yaweerezanga mu paalamenti z'ensi za Afirika endala okubayambako okutereeza ebintu. Ndowooza bwe nkumuzamu tekiba kibi. Katumale ku mulamu. Awo tutambula. Gafanki yabusesi yaluweddeyo tujja genda fa ku mwana lujja okudda bwe tunaaba nga tufunye akaseera alwa Freddy Masagazi fa ku mwana kakati mukulu ndowooza owumuddemu awo omuddemu kati tugende mu maaso tutya nti bwe bimala okugwa byonna kakati ne mwami Obote naye yalabika nti engeri
gye yajjawo obwakabaka bwa Buganda yafaanagana ne Ashanti Kingdom gye yavaako eri bwekyo bwekyali naye era yakijja tukira nti yabujjawo oba bakuddamu ne bakugamba ebizibu bya Uganda kumpi tebirina bifaanana mu Afirika olw'ensonga nti bw'obala obwakabaka mu Afirika obubalira ku ngalo naye bw'otuuka mu Uganda obwakabaka bungi ate ng'ensi ntono. Okay. Kakati nekijja nekyesanga nga omuzungu bw'atuwa obwetwaze ensonga ezo zaali nzibu ozitandikirawa. Katubagebageko tulabe. Kakati katugezeeko ku kibaga. Ensonga eyasooka era yasinga okubobbesa bannayuganda n'Abaganda emitwe. Buganda nga etegeeza buli omu ate ne buli omu kye yali amanyi nti ffe twayiwawo omubiri tebyali byakuzannya ffe ng'Abaganda n'okutuuka wano we tukoze eki we tutuuse kaakati olw'okuba nga twayiwawo omubiri n'okutuuka wano we tutuuse ebintu byaffe bye twayiwirako omubiri temusobola kubitwala ki kubitujjako nti oba olw'obwetwaze bujja era Buganda nesimba nakakongo nti bwe muba mwagala okubitujjako mu ngeri eyo ffe obwetwaze tetukola ki tetubuyingirira ku ngeri yammwe gye mwagala kakati abalala bonna abaali mu byobufuzi nga babitegeera wanga bagezezzaako nnyo okubyetegeera ne batandika okwebuuza ekibuuzo kimu nti kiki ekinasikiriza Buganda okwenyigira mu ntegeka z'obwetwaze buli omu n'atandika okukitunuulira kaakati omukisa ne gujja nti Obote ne yasinga okukolera ebyobufuzi e Kenya ne batandikawo n'ekibiina ky'ebyobufuzi e Kenya kye bayita Kenya African Union nekimulonda akikulire n'akikulira ne batandika n'okukola kampeyini ezaleeta Tom Mboya mu Parliament. Entegeera ye y'ebyobufuzi yagalagaana yali yanjawulo nnyo. So Kenya African National Union gyoyogerako naye nga Fuarana ekibiina ekyazizaala yali Kenya African Union ekyo ekyagizaala Obote yakikulira. Okay. Ate Obote yatanakulira na kibiina ekyo nga tekinazaalibwa ng'era yakulira welfare societies e Kenya nga kakati Kalolani nga yagikulira kubanga baali baba mu ebibiina by'obufuzi naye abantu ne bakola ebyo ebibiina ebyannakyewa nga gye bazannyira ebyobufuzi era Obote ne bamulonda ate era Obote baali tebanamulonda kukulira bintu ebyo n'asisinkana ne Dedan Kimathi owa Mau Mau n'ayagala amuyingize ekintu kyabwe Obote n'agamba nze siri mu kikuyu nina n'ebbaluwa Uganda National Congress gye yampadde nti mbeera ambasada waabwe Kenya kakati tonzigyako mulimu ogwo sisobola nakulayira byammwe kakati n'aba nti Obote kye bayita okushapeninga political teeth yagasapeningira ki Kenya kakati agenda okutuuka e Uganda nga yali mu special position nga amaaso ge bw'abataddeko lenses zatunulira ebyobufuzi alaba wala ate gwe nga mukulu Kigozi olaba kumpi kakati olw'okubanga yali alaba wala ne yeebuuza kiki ekinakkirizisa Buganda okutambulira awamu nga tunoonya obwetwaze ye Buganda bwe batekkiriza obwetwaze bunaakola amakulu ebyo nabyo ebibuuzo ne bibeera ki ku mmeeza kakati ne basalawo nti ekintu kyokka ekisobola okusikiriza Buganda okwenyigira mu bintu bino kyekintu ekisaanye okubawa obwesigwa nti Namulondo tegenda kuyuuguuma Namulondo egenda kubeera protected Namulondo egenda kukuumibwa kakati ekinaakuuma Namulondo nga bo be bakiramula bo be beesenerako si gwo basenerako ekyo bwe bakigamba
mengo ne kakana ne gamba kale tujja genda oba otulaze nti ffe tusaanye okwebegerako okwesenerako okukola ki kakati ne bamanya ab'Emmengo nti tebagenda nakuba kalulu ka kikungu kutwala babaka mu parliament akalulu ak'ekikungo ak'abantu abamu abonna yes abirimu tebagenda nakakuba ak'ekikungu nga kalonzeeko abirimu bo bagenda kuba kaabwe ka lukiiko bwe bakamala kabaka yerondere ababaka be baweereza mu parliament kakati bw'aba yabeerondedde tagenda kulonda mukaasa aja konda abali benyewe bamanyi nga balina n'omwoyo ogulumirwa kakati ne kiba nti okuva ku ntandikwa Buganda bagisikirisiza nga bagigambye nti nno mujja kubaamu n'ensonga ze mulinamu enkizo awo Buganda kwe kukakkana ensonga nakati zetukyayogerako kale katuyingirire obwetwaze oba mutusuubiza bwe kityo katuyingirire discussions naye era nga bw'omanyi munnabyabufuzi kadisize zonna kyanisiye yenna yenna tamukuba ku mmeeza n'amumalayo asigazaamu obukozi twakiyitanga asigazaamu eyo n'esala kakati n'Emmengo nayo nesigala nga buli kulonda kwe bayita kakubeere kwa 58 kakubeere kwa 61 tekuyingiramu naye nga kyesinga okukola nti wadde teyeenyigidde mu kulonda kampeyini gwegenda okukola ku ttaka kuno butenyigira mu kalulu egenda kuba y'amaanyi nga buli omu agitegeera nti bano ensonga gye bataddeko bagisimbyeko amannyo kakati olw'okubanga baaviirayo ddala ne balaga nti bo kakati ensonga kwe zitambulira beni bamukkirizisizza kufuna 3% 3 abe bamukubidde akalulu abalala bonna 97 tebakubye kalulu bali n'omutanda waabwe nga buli omu alina okugamba abantu bano tubafunire ekisobola okubakkirizisa okwegatta ne Uganda tutambuze Uganda mu maaso kyova olaba nga ku ntandikwa Buganda bagikkiriza okubanga erina ensonga ze yeemalira mu luzungu kye bayita semi-autonomous kakati ate bw'okyongerayo mu luzungu abalala abakisengejja bagamba nti twakuliyetinga a state within a state Buganda yaweebwa ekitiibwa okubeera nga eggwanga eryetongodde ne President Obote yagamba nti he couldn't accept a state within a state. Yes. Naye nga bali balina okukyongerayo ate kaakati kino okwongera okukitegeera obulungi lwaki kyaleeta embiranye njagala abatuwuliriza n'abatulaba bakitegeere okusooka luli ensonga zaali zisibira ku Mungereza nga Omungereza yakomonta firimbi nga Kapalaga bwe muba mwalabanga emipiira gy'omu 78 waliwo akasajja oba akayitanga Kapalaga nga ke kasalawo oba kakuwa kaadi oba kakola ki kakati Kapalaga yali Mungereza nga yasalawo naye kakati obwa Kapalaga ne bukyuka nga bugenda kubeera ku muddugavu ng'omuddugavu yagenda okusalawo kakati ate omuddugavu agenda okusalawo nga n'abamwetoolodde bonna batya embeera eyo bagamba oli Kapalaga Omungereza tubadde tumumanyidde nga tatukwata nako nga tumanyi nti bw'aba ayisaawo bintu byabwe by'Abangereza naye ono Kapalaga ono tumwesize tutya kabeere Peni kabeere Obote kabeere Muteesa nga bonna batwalira mu ttuluba lya Kapalaga awuliza Kapalaga ye muddugavu oba ye Muganda gwe twamanya okubeera ku ddaala erya national referee ali ku ddaala erya national y'omwami Kapalaga oyo oba akyaliyo simanyi naye ali mukambwe nnyo nga fe abamulabira ku kirasaawo ng'adduka emisinde kubanga biki byayogera n'abazanyi kaakati yali mufuuyi wa firimbi nnyo kaakati ensonga y'obwalifiri eyo
nereeta omutawaana kale ne tugamba nti kale ssemateeka ze obota tutto obwakatikkiro omungereza yakolanga pulezidenti kale katutandika okutanguula ensonga eyasooka mu ddiiro olukonko wakati wa Mengo ne gavumenti eya wakati ebyo byaleeta akanyamberega amangu ddala nga kyetujja tufuna obuyinza nga Menge ewulira bagikomako nnyo central government ng'eraba Mengo yeeyingiza nnyo mu buyinza bwayo eyise we yandikomye era bigenda okukakkana nga basikaŋŋanye nnyo mu palamenti era nga ne bbiiru eyise nga mpya egezaako okutereeza kyenagambye nti ono ssemateeka ow'enkaaga-mu-ebiri owa independence tumutwale ng'olutindo omungereza yakitulekera tuveeyo omugisu aveeyo omutoolo aveeyo Mengo aveeyo mubeereko mwenna awamu muyige ebintu nga bwe bitambula kaakati ekyo ne tufuna akanyamberege wadde kaaliwo oluvannyuma ne bakitereeza etteeka ne likola ki ne liyita Muteesa n'aliteekako omukono then bwekyo bwe kyaggwa nti obuyinza bwa Buganda bunaakomawa n'obwa central government bunaakomawa ne wabeerawo ate ekizibu ekirala ekyajja nga gavumenti y'e Mengo yali erina ekitongole kyakyo eky'amateeka kaakati olw'okubanga yalina ekitongole kyakyo eky'amateeka ng'ate mulimu akawaayiro nti Buganda yaweebwa obuyinza bwayo kaakati ab'e Mengo ne batandika okutambuza omusango kaakati mu kutambuza omusango ogwo gavumenti eya wakati nerabanga ebirumira bingi nnyo vulugu mungi nnyo nayo neesindikayo owaayo kaakati Mengo neegamba nti fuwano tuli ku kyaffe ate mujja mutya kaakati ate aba gavumenti ne bagamba wadde mulina akamwe ke mulina ffe bankomeredde ffe tuli waggulu kumpi tulinga abasikira omuzungu ekifo kye yalimu nga tusobola koma ku muzungu nti toyingira mu nnyumba yange naye gye emisango egyammwe gye mugisala bwe mutyo nga temulina na bakugu bamala tetukyakibakkiriza kaakati gavumenti ya wakati netandika okuyisa amateeka agajja obuyinza ku kooti z'e Mengo ne bagenda nga babajjako obuyinza mpola ne babalekera obuyinza ku misango egy'obuwangwa obuwangwa n'ennono yes obuwangwa n'ennono ate nabo ne bagamba ne wekinaakontaganira n'etteeka erya wakati nakyera tujja kujjayo enjala kati awo ne waba ng'embiranye zitandise okusikaŋŋana omuguwa kutandise then ne batuuka ku nsonga endala ey'emisolo omusolo omugereke nga Mengo egamba guno omusolo tugujja mu basajja baffe bwe tuba tugujja mu basajja baffe nga be bagutegeka be bagugerese baguleese era ffe tulina okugutemaatema tulamule abagombola kati gafune meka olukiiko lukulu fune meka abakungu bafune batya wewe newerofeya n'ebyobulamu gavumenti ne bagamba omusolo ogwo mba mugukuŋŋaanyiza gujja butereevu ne gugenda mu ki kaakati ate central government nebatemera nebaweereza ng'emaze n'okulaba pulaani gye mugiweereza ate bwe muweereza pulaani eyo temuginnyonnyola bantu kubanga waliwo bye tuyinza okukyusaamu kakati Mengo nayo neerabika ng'ekyo nakyo tekikoze eki tekisiimye era neegamba nti bw'okoze naffe amateeka twagasoma katukutwale mu kooti eya high court wano ne baguwoza Mengo ne gugisinga Mengo negamba sijja kunogerwa munoga omusango ngungerayo omusango ne bagungerayo e Bungereza mweyo simanyi bagiyita privy council privy council nayo neesala ng'egoberera ensala ya high court eya Uganda era Mengo neekola ki neefiirwa akati awo
ne kitandika okulabika nga Uganda eremererwa okukwatagana ne Buganda. Yes. Nga enkalu zigenda zivaayo ate ng'ezo enkalu si ye spirit si gwe mulama gwa nkaaga mu ebiri omulama gw'enkaaga mu ebiri gugamba wadde mubadde temwemanyi mukwatagane mugjewo obuzibu bwonna muzimbe eggwanga muve mu mawanga muzimbe eggwanga ate kaakati nga bannayuganda bo bakyajjukira kiri kyamawanga gaabwe kakati awo obuzibu nabwo ne bubaawo naye ng'obwo obuzibu saagala ogusalire omutanda oba ogusalire obote kyekintu kye bajja gwe mugugu gwe mbadde mbagamba gwe bajja ku muzungu gwe beetikka. Katumule bwe tunadda ndoze ekyo kikwatagana kino Bunyoro okuba nti ku gwendi ya Buganda Bunyoro oba katugende nti ebonaabona olw'okubanga Buganda abazungu bo bagiyambye okugira ki bagitiitiibizza omanyi kye bayita okutiitiibya ekyo mukyaga awuliriza ono kyeyaga klasika walya fumbira abaana akayimba no kaaliwo mu biseera byako naye kakati munnange tebakyakazannya tokyakawulira abaana bali kubiri teketatakata bayimbayo bibiri ne bagenda nga bazina oku nga babuukabuuka so mukulu lwanga omuddemu so kakati njagala okumanya wali Uganda vis-a-vis mawanga eggwanga Uganda vis-a-vis amawanga ata Buganda obadde okitandiseeko awo mengo nga gyotandikiddeeyo tugende maaso kakati ebintu byonna bwona ogenda okubyetegereza ng'olutalo lwali lw'amaanyi wadde mu kugezaako okufuna obwetwaze n'obwetwaze nga tulufunye ng'era bw'otandika okugezaako okuluteeka mu masa nga Buganda ogiteeka wabbali n'abalala abagirwanyisa abatali Baganda naye nga ekisinga okuleeta omutawaana Buganda ng'eyagala eyimirirewo etambuze ekintu kyayo ogenda maaso nga okwegatta ne Uganda tekusaanye kubuza langi yaayo kyo ya Buganda kubanga nga yo Buganda egamba nti kye yatuukako yakikolerera kaakati ne tujja ne tufuna okugezesebwa nga Tanzania oba Tanganyika ebiseera ebyo erina ekintu kye yakolera tukyebaliza Nyerere ye yali wakufuna bwetwaze mangu okusooka Uganda n'okusooka Kenya ng'oba emyaka 3 emabega naye n'agamba obwetwaze buno bwabukeera nga Uganda ekyali mabega tennasembeza bwayo ne Kenya tennasembeza bwayo ebyokwegatta mu maaso bijja kuba bizibu kaakati n'abukeereya n'afuna mu 61 Uganda nefuna mu 62 Kenya nefuna mu December 63 kaakati Kenya olwafuna bwe kapa ng'ate ne Tanganyika ne Uganda bayambye nnyo Kenya ne bagenda ne Bungereza ne bagamba Omungereza Kenya tumanye ekifo kyerimu giwo obwetwaze ffe twegatte tutandika okuzimba amatraini tusandika okuzimba yalayini tukole ebintu ebyawamu tukole East Africa tuve ku East African Common Service tukole community oba federation kakati bwe batandika enkuŋŋaana nga Kenya efunye independence mengo nesitula enkundi negamba nti affe bwe muba mwogera ku bya East Africa naffe tugenda nga abatongole mu East African community tubenga eggwanga yes namwe Uganda mugende ebyammwe naffe tujje ebyaffe tubere nga waliyo Uganda mu community waliyo ne Buganda awo enkalu netandika era abo abamu abe Uganda we bagambira wabeerawo pokopoko olumu bamuyita na radio katooyo nti Nyerere kyamusika omutima
n'agamba naye abantu bano kiki kye baliko ye Nyerere amaze okuzikiriza amawanga 100 okuzimba Tanganyika ne Tanzania kakati atawulira eggwanga erimu Uganda lyo ligamba nti nze ngenda mu East Africa nganze ng'Omuganda ate nga akyogera minisita wa Mengo sigamba nti no oba tuli mu kwogera bwe tutyo naye nga minisita ki mulamba kakati ekyo nakyo ne kibeeraawo nga nkalu then ne tutuuka ku nkalu endala oba oli era nagyogerako nti kyali kirungi nti Obote ne Muteesa baalina obuvunaanyizibwa obutandika okujja ebintu mu bazungu babizze mu baddugavu kakati bannayuganda abasinga obungi baali tebasoma nnyo kiri awo era n'omuzungu yali tabatunulako kumukolera mirimu gye kubanga okusooka baali bajeemu nga asinga kwagala Baganda bakole emirimu egyo era n'Abaganda n'abaweereza mu bitundu ebirala kakati buno obwetwaze bwe twafuna obwa 9 Okitoba nga tebutegeeza kifaananyi kya kitundu kimu nga kiteekwa okuba ekintabuli nga bw'olaba Musoke ne kala zaazo nga zonna kala zirina okuvaayo kakati ezo zikala okuvaayo ennaku zino mu luzungu mukiyita affirmative action oba Omuteeso terinaayo muntu mukulu mu civil service mu foreign service muteekewo oba Omunyankole talina nnyo muntu mukulu bw'ati oba minisita muteekewo independence obwetwaze kye bukola ki kye butegeeza ekyo kibayita regional balance yes original balance tribal balance kakati ebintu ebyo bwe byakolebwa nga biteekebwewo ng'olumu bikendeeza ku mugabo Omungereza gwe yali yatuwa gwe twamanyiira nga Buganda kakati ne kiba ng'omugabo gwaffe gukendeerako kakati abatunuulizi abajagujagu tebagamba naye abatunuulizi abajagujagu ne bagamba obwetwaze butegeeza kutuggyako kyaffe kye tulina obwetwaze bwetaaga butegeeza kutukomya bukomya awo nawo ne wabeerawo ekintu ekiri awo nga tebategeera bwetwaze kye butegeeza kutukomya oba kukola ki bali tubamanyi tetubalumba na mu magye gaabwe tetubalumba na mu poliisi tetubalumba na mu prison gye batema emigabo naye kakati lwaki ate batandise okujja wano kakati kye nagamba luli Africanization oba Ugandanization kakati Africanization oba Ugandanization tetegeeza Bugandanization okay etegeeza kugamba tutambulize ekintu kyenkanyi ekiyitibwa Ugandanization yes naye ekyo nga bwe nalaba okusinziira ku ngeri gye naba kitange abataka b'oku kyalo n'abasajja abakulu abaaliwo bannange nga kizibu kwegamba nga ekisooka byonna kyali kizibu okugamba nti ate waliwo amaanyi agali waggulu mateeka ey'amaanyi era endagaano eyo okugezaako okugibumbulula baagibumbulula mu 1955 ne Namirembe agreement okukakanyako ku Buganda naye olwokubanga Buganda yali emanyidde kiri era ne 1955 agreement twagitwalanga eteriiwo okay kakati ensonga gy'obadde oyogerako ntuufu nnyo okay ate egenda okujja okweyongeramu ekintu ekirala eky'amaanyi kijja nga Uganda esazeewo nti twabulire Queen Buganda mu Uganda ng'esazeewo twabulire ki Queen bwe twabulira Queen kati tutereeze ebyobufuzi byaffe bibe nga tetukyayita Bungereza tetukyagenda wa gavana Entebbe gavana Entebbe twagalayo muddugavu munnaffe kakati awo amateeka ne campaign ne zitandika amateeka ne campaign ne zitandika okunyooka mu Buganda ne mu Uganda yonna kakati ye omugenzi Obote ng'alaba nti ekifo kya Buganda
ekirimu ensonga eyo gy'onnyonnyodde nti tewabeera abeera waggulu wa mutanda bwe kiba kikwatibwa bulungi kabaka nannyonnyolebwa n'atwala obwa pulezidenti kijja kuwa Uganda entandikwa ey'amaanyi n'omusingi ogw'amaanyi ogwa ggulugulu kwegamba nga tekyetaaga kwekuba bukokola nga tekyetaaga kuba nambiranye okay kubanga Buganda omuzungu yali alina engeri gye yagibagamu nga enguudo zonna ezigenda mu bitundu bya Uganda zisibuka wa Buganda then omuzungu amakanda n'agateeka Entebbe n'agateeka ne Kampala nga ebintu byonna wabisalirawo kakati nga kugamba okugamba nti no obuuke Buganda otunula awalala ng'obulombolombo bwa Buganda olina okubwetegereza olabe bw'obuyingiza mu nfuga kakati bwe bagamba nti no kakati tugobe omuzungu tuteekewo omuddugavu nekitufuna ekizibu nti ne bannaffe abalala ne beeyagaliza mwaba abeeyagaliza mwalimu Omukalamojjo oba yali asiyo ne yeeyagaliza obwa pulezidenti ne wabeerawo ow'ebunyolo kabaka w'ebunyolo omukaba w'ebunyolo naye ne yeeyagaliza ne wabeerawo owankole naye ne yeeyagaliza n'ow'ettoolo naye ne yeeyagaliza ate obwebusoga Nadyope ye n'agamba nti ate nze nasembedde nawala nnyo n'obwetwaze nakola nnyo temusobola kuneepankako kakati ne wabeera obuzibu obw'amaanyi ennyo mu paalamenti era Obote abamu bagamba nti banfanfeebe yabayita ne olumu Kaunda akakakudi akakozesaako Zambia nga Abazambia balemedde ku mwenge n'abayita n'agamba nze n'okudizayininga nkoze eki ndizayininga muyinza okutamiira ebikoosi ne bigenda ne bifukamira ne bimwetondera naye mpulira olutalo lwali lw'amaanyi nnyo Obote okunnyonnyola banne nze alina engeri gye yakinnyonnyolamu n'abagamba omukago gutegeeza kulya omukago gutegeeza buvunaanyizibwa kakati bwe tuba tukoze obukago ne kewaayi lwaki ate tuba tubamma ekifo olwo omukago n'ogwogerera otya nga kewaayi ogimye obukulembeze awo n'asazaamu basajja be ba Wilberforce Nadyope n'abasajja baabo baasiyo n'abalala abaali bakirumbye n'akola nnyo kampeyini mu paalamenti okuyisaawo Ssekabaka Muteesa obwa pulezidenti kakati naye ne bayambibwa ne bakyusa n'amateeka nti pulezidenti Muteesa agenda okulayira nga bw'aliddako okuyita omuntu okufuuka katikkiro wa Uganda omuntu oyo ateekwa okuba ng'alina ababaka mu paalamenti abatakka wansi wa 20 ate nga bujjukira nti abaddipi baali bamaze okusala eddiiro abakebwayi abamu nabo basaze eddiiro baali nabo bamaze okusala eddiiro nga kakati era kitegeeza ng'era kitegeeza nti kumpi obwakatikkiro nga bwe babutadde ku 20 era buli mu ngalo z'Obote bano baamala dde okukendeeza nnamba yaabwe kakati ekyo nakyo nakikola kinaakikiriza era mu eyo nga agenda okulayira ku bwa pulezidenti ne bagamba nti n'amateeka agamu pulezidenti bw'alibanga tagataddeeko mikono katikkiro yajja ogateekangako emikono nakyo ne kiyisibwa kakati abasinga obungi tebakyetegereza nnyo nga bali kumbira nnyo ani atwala obwa pulezidenti bwa Uganda ku bano bonna abaliwo naye Omuganda okugamba nti
waliwo omuntu omulala ayagala abeere waggulu wa kabaka ekyo nga kirumya omutwe nga kinyiiza kisunguwaza era nga kugamba tekikirizika okuwulira ate n'abantu balwawo okukitegeera nti enkyukakyuka ezo zajja mu mwaka gwa 63 nga guggwako babasinga obungi bakimanyi nti Ssekabaka Muteesa yatandikirawo nga president. Tebakimanyi. By the way, ekintu kino kyemabega nnyo. Ani yasala Uganda okugamba nti abalugwala babeere mu Uganda, West Nile, abalulu, Madi, bano Musa Ali baki Alabimani babayita Madi. Okay, nti bonna babeere mu Uganda emu. Kyajjanga independence enetera okubeerawo tetutegera kisembye mu 1914 bano tebakitegeera bulungi kyajja bwe kiti okusooka Uganda teyaliiwo. Okay. Naye abazungu n'aba Egypt n'aba Sudan bayagala nnyo okunoonya ensibuko y'omugakiira y'omugga Nile. Nereke Victoria eyo nga bayiwulirako olusu. Kakati mu kugezaako ne bagezaako amakubo mangi abamu ne bayitira nga bava Cairo Katumu bakkirira bajja n'abajaasi baabwe n'abaki abalala ne kakati mu kujja okwo ne batuukira ddala mu Northern Uganda. Abasajja ba Kadifu Ismaili mwabasomako abo ba Godoni ba Emini Pasha abo ne basimbira ddala n'amakanda amakanda ne gakola ki ne ganyikira ne babanga basigazza kintu kimu kweyongera kukkirira kuwamba Bunyoro kuwamba Buganda Kadifu Ismaili anyikire ekyawonya Uganda obutagenda mu mikono gy'aba Egypt oba ne mu lusu lwa Turkey kubanga Egypt naye yali yatwalibwa Turkey Ottoman Empire balina nga bafuzi b'amatwale Ottoman Empire waliwo olutalo lwafubutuka mu Sudan lwe bayita Mahdi uprising oba rebellion. Mahdi yafubutuka n'akuba olutalo olw'amaanyi ennyo n'asalako nga tebakyajja eno Manga nga tebakyayambuka. Kakati mu kusalako okwo abajjaasi abaali bazze ne Emini Pasha nga gwe bamaze okwapointinga nga Governor General ne baba nga tebakyafuna buyambi. Emini Pasha yali mu ggwanga yali mu Sudan oba mu Misiri yali mu Sudan. Yali babazunguzungu abo babapangisa nnyo kubanga ne Stanley naye bampangisa. Kakati ne kijja kiba nti tebakyadda mabega. Kakati mu kuba nti nno tebakyadda mabega nga bali omwo abamu baali balemera Acholi abamu balemera gundi Bunyoro nga ndowooza kamanda waabwe bayenuwa aga. Kakati waliwo Salimu Be nga ye kamanda waabwe nuwa aga atekinzova Salimu Be luvannyuma. Kakati Salimu Be abaali eyo n'abajaasi be babasazeeko wano omukatuliki n'omuprotestante n'omusiraamu mu Buganda ne bataamuuka ne batandika okwekuba olusawo ne lunyooka. Kakati Mwanga n'agezaako nnyo okufuna obuyambi nga tebujja paka lwe bamatiza Lugadi nti Lugadi wategedde genda otaase embeera abaprotestanti bo bagenda obattira Buganda wano. Kakati Lugadi n'agamba naye n'akikola ntya mu bwangu muno ne bamugamba waliwo abajaasi ba Emini Pasha abasigala e Bunyoro dduka emisindo bakuŋŋaanye. Kakati omusajja n'adduka n'akwata ku Owankole n'amusayiningisa endagaano n'agenda n'ettoolo nayo n'abasayiningisa endagaano oyo Kasagama oba yali yeekweseebwa n'amunyigawo mangu. Naye ne bamanya nti ne Kaabaleega abalaba
nti balinamu ekiwugwe agenda balumba kakati era n'alekawo abajjaasa abamu kati n'aleeta abo abasudaani wano abasudaani abo bwe muyita abanubbi bwe muyita abanubbi kakati n'abaleeta kakati bw'abaleeta ng'abataddeko n'ezo emmundu ezo ennene ezo ze bayita maximugani ne basobola okukuba olutalo olwo olutalo lwe lukakasa nti Bungereza otutte Uganda oba otutte Buganda ng'okozesezza ejja epangise erivudde Sudaani lyakasuka nga bikoze eki biremaganye kakati era ne kyeraga nti kakati okubeera n'obuyinza osaanye okubeerako oluwenda lw'eddiini bw'oba tolina ddiini obuyinza bwerabire kubanga nabano beyakuza so Lugadi muntu w'amaanyi Lugadi kapere Lugadi w'amaanyi nnyo era yakozesa abantu abo ate era kijja kwewuunyisa kino kanti kugambe oyongere okukigoberera abasudaani abo bwe bajja tebaddayo baabeera mu ggye lya Lugadi oluvannyuma ne bayingira King African Rifles keya oluvannyuma ne tufuna obwetwaze ne basigala mu Uganda Army kakati bw'oba wetegereza ejje eri Afirika erisoose okubeera n'abagwira ab'engeri eyo lyali lya Uganda ate era waliwo n'akabonda akalala ng'abasudaani bano beeraliikiriza nnyo gwe baali balese nga Gerald Potter zeeyo ng'abasudaani bakozi bafujjo mu Kampala nga bakozi bafujjo kakati ne baleeta ekikosi ekyava e Mombasa eky'Abaswayiri Swahili baki ne bajja wano bawe alina obuyinza amaanyi asobole okubajjako emmundu kakati ne babalimba nti mugende Entebbe naye bagenda Entebbe ng'effujjo lye bakolako obukozi epitirivu emmundu ne bazibajjirako Entebbe ndowooza oluvannyuma Entebbe era ekyovu olaba nga abanubbi balina nnyo history w'Entebbe yavanga ebombo ng'egenda kakati obategedde bulungi nnyo era nedafala ndowooza ye yali amakaaga omusambi w'omupiira ali Entebbe muzungu wange yali studio manager mu Radio Uganda kakati Entebbe eyo we baatuukayo n'asobola okubajjako emmundu ng'akozesezza bano force endala evudde Kenya ey'Abaswayiri naye oluvannyuma ne balaba engeri ki gye babakakkanyaamu naye ne babagamba nti mutuyambe wadde mulina eddiini ey'Ekisiraamu obuteegatta ku basiraamu b'e Uganda ne bagezaako okukolawo bafa omuziziko Ekisiraamu nga bagala kukoza naye era omuzungu n'agamba Salimu Bey ono musajja mukyamu nnyo wadde emyaka gikutte katumuvunaana okwekalakaasa tugende tumusibire gye twasibira Bamwanga baba bamutuusa Ennakulu gye yafiira n'afiirayo naye nga ne bagamba kakati Lugadi omulala n'agamba yaliko tinaye omusajja oyo omukadde bwe mutyo mukuluggusa bwaki mwandifunyeewo engeri ki gye mubatemeratemera ne muzza eŋŋanda ekyo kyasoboka awo ndowooza gundi watwalira Nuwa Aga n'akola ki n'atwala kakati omusingi gw'eggye lyaffe bino bye mugamba nti Obote yaleetanga abantu b'engulu temutegeera history mukulu bakka wano abibawadde emitwalo 2.5 ndowooza n'ekireeta obusiraamu okubeera nga buli 5% kyekintu ekyo tebaweera 20% tebaweera kireke naye bangi otyo
kakati bwe tugenda omusingi ogwo ne gubeerawo bwe gutyo mu magye nga gazzeemu abantu abo babatadde ne mu poliisi bakoze eki kakati era bwe tugenda okufuna obwetwaze ensonga y'amagye ensonga ya poliisi ensonga ya prisoni erina engeri gye yajjamu ku mmeeza abaganda ne bagamba obwetwaze buno tubulina nate mu poliisi tetuliyo mu magye tetuliyo mu prisoni tetuliyo eyo tevaayo akabi akatuzinda netuzindibwa era kyova olaba nga Buganda bwe yafuna omukisa ogw'omukodomi waabwe nga ye amekamanda bagukozesa nnyo ate ne bagukozesa obubi Shabani Oporoti yawasa omuwala wa Katikkiro n'afuuka mukodomi wa Buganda kakati nga buli nsonga yonna ekwata ku Buganda ayisa buyisa tajebuzaako Shabani Oporoti yatemula kutemulwa Kyajjaffe okay ng'ayisawo obuyisa buli nsonga yonna eya Buganda ate n'omutanda n'atandika okumusuusuuta ennyo era waliwo awo lwe baali bagezaako okuwamba Shabani Oporoti awadde ebiragiro ebitaliiyo mu magye kubanga amagye bwe ganaava ganava ejjinja oba okgenda fotopoto eripooti olina okugikola n'okusaba myezi 6 twekibwatukira bubwatukizi myezi 6 nga teganatuuka genda kakati ate ne minisita oba pulezidenti ne ba army commanders balina okutuula ku komiti yes bamale okukyetegereza kubanga oyinza okukikola bwotyo ng'olina kyobaza nti ejje lino ery'amaanyi kasita ndisengula ejjinja ne ligenda fotopotulo nga baleseewo ekyaganya nze ekyaganya ekyo nsobola okukibuukira nenkikozesa bali bwogenda bakomezaawo nga kiri too late akati bwe bavaawo oba nyinza okubagamba nti muyiteewo naye mutwale butwazi byakulwanyisa byakwegezaamu ebyokwegezaamu si bye ebyolutalo ne bwe munaabeereyo n'ebyokulwanyisa byammwe ebyokwegezaamu nze eno n'ensimbula ab'amaanyi temujja kunsobola kakati y'ensonga lwaki ensonga eyo yali y'amaanyi nnyo ate Oporoti n'agizannyiramu olw'okubanga naye baali bamaze omuliiramu era y'ensonga enkulu ennyo eyajjisa Oporoti ku bwakamanda ne bateekawo Amini kakati amagye ne gabanga nago geeraliikiriza ki Buganda ate nga Buganda teri redde nagayingira ekizibu ne kibeeraawo kakati ekizibu ekirala ekyasinga okuleeta omutawaana era bayambadde nkikoonyeeko nga Muteesa bamulonda ku bwa pulezidenti kakati Muteesa bw'alondebwa ku bwa pulezidenti nga bw'omumanyi nti bwaku ntikko abantu bangi nnyo ne babeera basanyufu ne wabeerawo n'obugobereza obwo kati obugoberera nga bugoberera mu byekinnansi n'obugoberera nga buzze mu byobufuzi kwegamba eddaala lya Muteesa Ssekabaka Muteesa lyalinnya nnyo ng'ataddeko obwa pulezidenti kakati we limala okulinnya n'eryobote nga prime minister nalyo n'abeera n'abantu be abayitirivu ku mugongo gwe katumulemu katono awo wetugenda okutandikira awo beeyawo kweyawula kunze ojja kuba simu gye bujja nga njiyise naye kati beera ku standby ng'ogimanya ennamba 0782 060 805 oba 0702 656 660 ngambye 0782 060 805 0702 656 660 katugende maaso mukulu lwanga wokomye
kakati gabwe mbadde nnyonnyola Muteesa olwafuna obwa pulezidenti ekitiibwa kye ne kyeyongera okulinnya n'abagobereza abamugoberera mu by'obufuzi nabo ne bayongera okweyiwa emabega we y'ensonga y'emu n'Obote gye yali alina kakati ffe abaali bamanyidde Uganda nga terina bannabyabufuzi bavuddeyo n'abagoberezi abakyamuse ennyo eyo siteegi n'etuuka kakati ate ne Nadyope engeri gye yali nnyo ku mbiranyi ng'avuganya naye n'aba nga mu ggwanga omutwala nga namba 3 nga bw'ojjako Obote namba 2 abanga Muteesa namba 3 abanga Nadyope then ne wabeerawo naawe omulala eyeekukuutiriza naye nga tannajjaawo bulungi naye nga ali ku mimwa egiyingira Mwami Grace ibingira kakati awo ne kiba nti wadde ebibiina by'obufuzi bwebiri wadde gavumenti bwebiri abantu bano balina engeri gye basuumuseemu kakati ne kijja nti ne bwe kunaaba kakati kulonda oba kusalawo ku nsonga bweti nga galubindi ze muteekako ani akawangudde ibingira yakawangudde Muteesa yakawangudde oba Obote era ne kijja nti okulonda gundi ku bwakatikkiro amanya ku bwa nominated MP ono Bunyolo yali John Kakonge embiranyi yali y'amaanyi nnyo mu parliament wakati awali emabega w'Obote n'awali emabega wa Grace ibingira kakati embiranyi eyo bw'ebanga eri mu byabufuzi byokka ebiyita obuyisi ku mmeeza bwebiti nga tebiyita wansi wa mmeeza awo tewaba na mutawaana muba muzimba naye gye byeyongera kati nga gavumenti y'Obote egamba bwe tutunuulira ssemateeka atugamba nti ebbanga ery'obutasukka myaka 2 tulina okutegeka referendum esalibwo ku masaza Bunyolo g'eyita Lost Counties gagenda wa gadda Buganda gadda Bunyolo oba gasigalawo ku bwabwe kakati okwogera obugezi ku kigambo referendum nga Mengo teyagala na kukiwulirako naye ng'ate bwe baali Bungereza nga tugezaako okufuna obwetwaze bonna abakiise aba Buganda ne Bunyolo bakkiriziganya nti tulina okutegeka referendum obutasukka bbanga lya myaka 2 era ne kiteekebwa ne mu constitution mu Luzungu omuntu kyayita constitutional requirement nga bw'oba tokituukiriza oyinza n'okuggyibwa mu buyinza nti ekisuubizo kya constitution tokituukiriza naye kakati wempulira ennaku zino radio zigamba mbusimanyi Obote yawandiika kakiiti n'akaweereza akapapula n'akaweereza omuntu omulala n'amugamba nti ebyo temubifaako temubyeraliikirira ebyo sibikiririzaamu ebintu bye tuwulira wayogerangako n'Obote Obote emirundi gyonna gye nayogera naye nga nnyonnyola ku by'amasaza yaŋŋamba ekintu kimu ennyo nti ekizibu kye yafuna nga Buganda tefiirwangako ttaka naye nga referendum eraga nti Buganda egenda kufiirwa ki ettaka ate kikwate mukwano gwe nga yali mu nkasi King Fred kakati olw'okubanga yakimanya nti kigenda kukwata King Fred naye n'akimanya nti bw'ateeka omukono abanga atunze Buganda bo ne basalawo bombi naye nti bwe waba tutekusala amagezi nti ssemateeka ono bw'oba tomutaddeeko nze nteekeko bwe kijjeewo emirundi 3 n'ototeekako nze jja kuyiwako bwe mbangiyeeko kibanga gwayiyeeko omukono kakati wekyatutabulira nti Obote alinga yawa Muteesa amagezi genda obeere endayiga eri mukyana banja gyava ti obeere eyo
tukunga abaganda bagenda kwegatteko ne bayimba nakayiga mwesibe tugende endayiga mutanda akoze akati abantu batandika okugenda endayiga abasobola ne babeera bangi abava mu masaza gano amalala bwe batuuka eyo akalulu kagenda okutuuka nga bagamba nti abange ti atannaba kuweza myaka 5 ng'aliwa ng'ali eno buyagane bugigangazzi tajja kuba kalulu era tugenda kukebera tiketi za musolo